twafunye akabenje ku Lake Victoria amaato abiri bwe gakonaganye ne wabaawo accident. Wabaddewo ndooza abalinga band, endooza yabadde band yabadde ku lyato erimu, bandi y'abayimbi babadde bava ku beach ya Divine nga bagenda ku Gaba Beach, ne bafuna accident eyo kati ne babbira mu mazzi. Naye ekirungi abantu ababadde ku Gaba Beach bawulidde enduulu y'abantu abasaba obuyambi era ne baddukiramu ne bagenda ne babataasa, naye nga wetwogerera omuntu omu akyabuze era nga poliisi yaffe ya Marines wetwogerera eri ku scene nga ekola ku nsonga eno. Tujja kuba tubategeeza omuntu oyo bwe tunaaba operation eyina weetuuse. Then n'ekirala nti embeera gye tulimu kati obudde bulimu amataba mangi, bulimu enkuba, so waliwo accidents nyingi ezisobola okubaawo. Nga 24 omwezi oguwedde ku Mpologoma River, river ye omugga gwa Mpologoma mu Budaka district mu kitundu kye bayita Liama Town Council. Poliisi yajjayo omulambo gw'omusajja omu gwe twasanga ku mugga, naye nga ndooza era tusuubira naye omugga gwali gumweze era twakwata omulambo gwe ne tugutwala mu ggwanika lya Mbale. Olunaku olwaddako era poliisi yanunula yajjayo omulambo gw'omusajja omu mu Lubigi wano mu Lubigi, wetland ya Lubigi, that is mu Nansana. Era naye twamusanga mu mataba g'amazzi nga Lubigi bwe mugimanyi nti enkuba bw'ejja nga nnyingi Lubigi etera okufulaadinga. So oyo naye ne tumugyamu, erinnya lye nga twasanze nga bamuyita Julius Semambo, era naye omulambo gwe ne tugutwala mu ggwanika ly'e Mulago. Then nga 27 mumanyi ebyagwawo ku Pakwach Noya, oluguudo lwa Pakwach ne Noya, omugga gwa Tangi bwe gwabaluka, era jo poliisi yaffe ya Marines yasobodde okununulayo okugyayo omulambo ogw'omukyala. Oyo omukyala yali mu taxi, eyo taxi gye mwalaba eyali ekwamidde mu mazzi ago. Ate mujja kujjukira nti era twafiirwa ne engineer waffe omu owa UNRA we bayita Yahaya Hassan. Naye twagala okulabula abavuzi b'ebidduka, omugango ogwo drive oyo yali asobola ogwewala n'alinda egy'emigga tegi mu luzungu kye tuyita perpetual, si nti gubooga ne gumala emyaka n'emyaka, gutuuka ekiseera ne gukola ki, naye omululu gwe gwaleeta ebizibu bino n'obutali bugumiikiriza. Ono omwami driver yali asobola okulindako omugga ogwo ne gukka n'asaabaza abantu bulungi, naye kati you can see twaluzinga engineer, kati twaluzinga n'omusaabaze omulala oyo we twajjeeyo omukyala. Then nga 27 nayo mwalaba enjega yali ebulambuli, ettaka bwe lyabutukira abantu. Sofa poliisi n'ebitongole ebirala twakanunulayo emirambo 21, naye ku Lwomukaaga kwabo bakaawonawo waliwo omu eyafudde
mu ddwaliro so kati wetwogerera abantu abakafiira mu njege eyo bali 22 naye nga kyetusaba nti enjeganga zino eza mudslides waliwo obubonero obumu obuvaayo obulabika abantu bwe basobola okulabirako okwewala ebintu bino. Tuba tusaba muteeke mukubirenga gavumenti mubatuukirire ng'ebizibu nga bino nga tebinaba kukola ki kutuuka. Tugenda kukola operations mu entire season eno okulaba nti Christmas ne New Year festive season ebeera ya ddembe. Nga 29 twakola operations mu Kireku railway zone weyogerere, ne mu Kakajjo zone ne tukola mu Mbalwa Namugongo mu Kira municipality. Era eyo twakwatayo abavubuka 38 naye nga bano bonna twabasanga n'enjaga era n'ebifaananyi tujja kusharinga namwe. Kwa 28 twakola operation mu Goma division Mukono ku byalo bya Kawuga ne Nantabulirirwa, eyo twakwatayo 25 era nabo twabasanga n'enjaga Malijwana. Twakolayo ne operation mu Kasolo ne Bugabwe trading centers mu Iganga era nayo ne tukwatayo 23. Ne tukolayo ne operation e Bujiri mu Nkusi ward Katawo cell ne ku Obama street era wano nayo twakwatayo 30. Twakolayo ne operation endala 29 November mu Kyanja. Abatuuze ba Kyanja batuukirira police ne batugamba nti waliwo amabaala 2 ge baali beekengera ennyo nga amabaala ago galimu obuseegu bungi, okunywa kw'enjaga kungi, era bwe twagendamu era bye twasangamu byennyini twakwata Marijwana ne tukwatayo n'abantu 40. Then Namayingo nayo twakolayo operation mu bifo bya Kifuyo ne Buyinja sub county, ayo ne tukwatayo 5. Then waliwo operation gye twakoze Katooke ne Wamala cells mu Wamala ward mu Nabweru division Nansana. Eyoyo wabaddeyo abaami 8 bano nga bo bakozesa piki okutigomya abantu ba bulijjo n'okunyakula obusawo. So bano twabakutte naye twasanze nga balina ne records nyingi ku poliisi zaffe, era nga be bano Wamanga Waiswa Ramadhan nga muvuzi wa bodaboda, Kyambadde Hakim era naye nga muvuzi wa bodaboda, Mugulusi Rashid muvuzi wa bodaboda, Muyima Timothy ono nga muweereza ku nyumba ze baba bazimba betutera okuyita bapoota, Omara Simon, Kasozi Brian ono Kasozi nga ye musizi wa langi, then Kizito Lawrence nga ye plumber, then ne Wansoko Edward nga ye makanika wa piki. Era twasanze nga balina records ku poliisi zaffe za Lugoba ne Nabweru, era abantu tugenda kubatwala mu kooti. Obwenje bw'oku mazzi tebulinga obwaffe obw'oku nguudo. Wano ku nguudo almost bulijjo tutwala abantu mu casualty kubanga chances z'abantu okukoonagana ziba nyingi. Chances za especially mujjukire ku nguudo tulinayo baganda baffe aba boda boda oba abavuzi ba piki abasinga tebagoberera mateeka. Ekirala abasinga tebambala helmets, abasinga waliwo n'abavuga nga bayina otuveera. So mu bumanyi bwe baba banywa obwo
baba banywedde ebitamiiza ate mukimanyi risk ey'okunywa ebitamiiza ng'oli ku mipiira ebiri. Then tuyina abavuzi bagundi b'emmotoka nabo abamu osanga tebalina bumanyirivu bulungi, so accidents ku nguudo nnyingiko okusinga ku mazzi. Ku mazzi accidents ezisinga ojja kusanga nti oluusi ebimu tebyebereka, kati ng'obudde obudde buyinza okukyuka nosanga nti eryato lifunye obuzibu, naye usually kyetusinga okusaba abantu baffe abasabalira ku mazzi life jackets. Then n'ekirala eryato okubeera mu mbeera ennungi. Mujjukira eryato lya Templar, part of the problem eryato teryali mu mbeera nnungi, baali kuba ebiraka ne bateeka nga bapapa ne bateeka ku mazzi nga badduka kugenda okumaliriza nga tebatuuse na gye baali kigendererwa kye baali baliko. So naye nga abantu bwe batera okuba ne life jackets tutera okufuna omukisa nti rescue mission wegenda okutuukira abantu obasanga bakyali balamu.